Sabura. Oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Farouk. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Surprise. Happy birthday to you. Faruku, muganda wange, musoga munange, a very happy wati birthday. Happy wati birthday. Iranga abatulaba ku mukutu gwa omulungi ogwa CRUZ exclusive. Twongera bategeeza nti Faruku ono tabadde mwangu wa kwasa. Naye Faruku amponinze nangamba ne Alani ebintu byokola nga biringanga ebya kamera ne muga Faruku tugenda funa mbufunyika lanchi, tugenda funa mbufunyika akulya. Faruku munange, munsi muno mulimu abantu abakwenda. Munsi muno mulimu abantu nga benda okubona nga oli happy. Munsi muno mulimu abantu nga bakwenda okuva ku ntobo y'omutima gwaibwe. Tuli wano ku Landstar Hotel wetegekedde Faruku omuntu eyampadde ebintu bino wa Luganda, mukwano gwe, ani era nga Faruku. Happy birthday. Yekigambo kyenyizo soko kugamba. Thank you. Oli otya? Ndi bulungi. Gambo tya CRUZ. Ndi bulungi. Oh, kirungi ekyo. Alani CRUZ yagambye atya wamma? Alani yampisenga mukwano gwe. Ya gangamba alina like ba followers be. Ya bamu following aba like ngaba commentinga. Then nagamba yes yagala ko meetinga muko. Yeah. Watidde? No satidde kubanga siri mukozi wa bikolobero bibi. Ya naye nagadde okumanya lwaki yampise. Kati nga notukiriza nange okumu meetinga. Kati njagala soka nkwase keke eno. Ekimulinja kikwatira bwenti. Bangambye nkolera ekimuli kino olunaku luno. Osobola okumbuulirayo omuntu gw'osuubira asobola okukola ekintu bwe kiti ku lunaku lwo. Ku lunaku lwo luno olw'amazaalibwa olinayo omuntu gw'osuubira asobola okukolera ekintu bwe kiti bukyanga obeera mu nsi. Era bakakulya birthdays mmeka? Okay. Ambadde nkola birthday nze ng'omuntu actually bankolera kemu. Yeah, it was a surprise. Nga mikwano gyange. Yes. Wangala najo. Yeah, ndina mikwano gyange jinjagala. But for now ndina mikwano gyange mingi kati sigenda kutebereza nti yegondi unless nga gwongambye nti no yegondi cause sigenda kutebereza. Weneyo banyoko? Jebali. Jebali. Ne ba sister bo? Yeah, jebali. Bakwagala nnyo? Yeah, banjagala. Osokumpaayo erinnya lya sister wo agosubira asobola okukola ekintu bwe kiti?
Nedda kale like on the side of my sister. Nedda sisuubira nti no gyali. Tebali bulungi financially? No, si ensonga. Naye nsuubira ebintu ebimu nze nsobola okubyesigaliza. Yeah. Oyinayo brother wo gw'okisuubiramu? Ndina ba brother bange naye sina gwe nsuubira. Toyina gw'osuubira? Yeah. Oyinayo mukwano gwo yenna? Mukwano gwo asobola okuba omuwala, asobola okuba omulenzi? Nkugambye nina mikwano gyange abawala n'abalenzi naye sobola kuteebereza nti yegondi. Unless nga gw'okingambye nti no yegondi. Naye bw'ongamba nti no nteebe then basigenda kusobola kuteeba cause simanyi yaani. It is a surprise n'engeri giwampiseemu. So sobola kuteebereza nti yegondi. Yeah. Toyina mukyala, toyina girlfriend? No, ndina girlfriend. Naye that is my affairs. Sizogera like mu camera. Yeah. Okay. Kati osobola okunzikiriza n'enkuwa eddoboozi n'oliteeba? Bwe kiba kisoboka. Kati kankuwa eddoboozi then oteebe eddoboozi lino then eddoboozi lino mwe tujja okugira ate tuwulire ng'ate naawe essanyu olifuna. Kansubire ndi mu kuba wano simu nno kubanga nze munaye Faruku nze oli mukwano gwange nnyo era nze kyembadde nsinga okwagala kulabanga Faruku oli happy. Hey, agala okwata nga nkuzannyira. Hello. Wanje. Kale nnyabo yogerako eddoboozi toyogera amannya go. Ndabe Faruku bw'anaagira tutambule mubuuzeeko. Gyebaleko ssebo. Kale nnyabo n'agyebaleko. Kale ssebo. Ndikuwulira nnyabo. Obulamu? Obulamu bulungi. Sina buzibu ya. Eddoboozi lyo limanyi? Ya, eddoboozi ndimanyi. Eddoboozi olimanyi? Ya. Omuntu we bamuyitaani? Amuyita Diana. Agambye omuntu ono bamuyita Diana. Ono Diana ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Ya Alan nze Diana. Alinya eryo Diana lyasemba olabika ku internet nga lisurprisinga kintu kyali kirungi nnyo. Kakati abantu nga bakulaba baako ebigambo by'osobola okugamba mukwano gwange musoga munange ate nga ni Faruku baakubya omukoba na lwaki osazeewo okumuwa olunaku luno? Okay. Mukwano mpulira? Yeah, nkupulira. Okay. Nti badde nkugambyeko nti kansooka okunaaba bagaliza amazaalibwa amalungi maze okunaaba. Happy birthday. Neyanziza nnyo nnyabo. Nsaba Mukama Katonda akuwe by'osinga okwagala. Nsaba Mukama Katonda akuwe buli kimu ky'osinga okwagala. Sirina kyamaanyi kyentutte. Sirina kyamaanyi kyenkoze.
naye mbadde nsaba akakatini kenkoze bambi okasiime osanga wanudde nga tusisinkanye nze kuba birthday ennungi nze kuba birthday ennungi just kano ate njagala okasiime ng'okajja ku ntobo ya mutima gwo abukagale bandi omusonyiwe n'ebyo byonna ebitusobyekaawo mu makati byonna byonna mbadde nsaba onsonyiwe ng'okkiriza n'akakatini nsonyiwiraayo mu busiro bwange. Omukwano guno gw'abajjajjaffe wulira omukwano gw'abajjajjaffe divorce guno omukwano wakomate okuwula guno omukwano blood mukwano ampuliriza oyo ogamba otya ennyabo gyebaleko guno omukwano gw'olina gwe gw'abajjajjaffe guli ogwasookera ddala ogutalimu yadde kanzaalika akava ewa muzigo mu kikuubo yebale kwagala lulenzi. By the way, kitwala kinene nnyo omuntu okubanga oyagala omuntu. You know that, you know? Yes. Ate bwenzi oluzungu ate kiba kirala naye nga kirungi nnyo abantu abeyagala okukola surprise zino. Bakuyitaani? Diana. Ye Diana. Yegwe Diana. Badana baba n'omukwano. So Badana Badana bali so loving bagala balina love ey'amaanyi so weebale kukola kintu bwe kiti nkimanyi Faruku wano waali ayongedde okakasa nti ekintu kyonna kyanywera Badana nja kuddira kati naye nga weebale nnyo bayire ddala kikitya kale kakati mune Faruku ffe tuli balenzi tuli basajja naye omukyala waba yeevudde okukolera ekintu nga kino muganda wange you respect it nga takwebuuzizzaako nti oba munnange Faruku nkukolereyo kino nga tasose kwebuuza kuba sometimes aba akimanyi oyinza okugaana but bambi bw'abanga ali ku kyeyo nakukolerayo akantu bwe kati it's really nice and I'm sorry if I caught you offside but nabadde nina okutuukiriza obaka bwa client kuba bambi yandaze nti akwagala nnyo and he believes in you yensonga lwaki akola nnyo and yensonga lwaki muli babiri because buli omu asindika munno okukola byokola bimu inspiringa ate naye byakola biku inspiringa bimwongera ogenda mu maaso. So nze I with my team netusawo netugamba tujja kugusa omulimu guno oyo divorce akola ku BBS oli naye ali ku TikTok mama nakitende nange nze ng'omuntu bali nnyo kumfollowinga kuba nagenza okukubira essimu bambi ng'omanyi byenkola ekyo kyokka kyampadde essanyu. Thank you so much for loving my work. Otumanyi mwenamba manyi so bambi waayo obugambo bonna obugenda eri Diana kuba eno shagenda giraba ate bambi yagisasulidde n'agamba Alan I'll pay you oba wetaga $5,000,000 oba wetaga 6 ne mugamba sente nzagala ne mugamba sente njazikwata so bambi baako ebigambo byogamba Diana. Kyensobola okugamba nti Diana thank you very much because era nga Alan bwagambye nti no tekisangika ya okukola ekintu ekiti so nze njagala kwebaza nti no thank you very much ebyesoko bireke nsubira jakasalamu so thank you very much nsobola okugamba webale kunsurprisinga cause mbadde sisuubira nti no you do it so thank you very much kubanga on surprise nze Dana ali munsi ki? Dana ali Saudi yajja akolera emirimu gye. Kale tulinze baana
nakukuza golden jubilee ngero bajjukiza nti surprise nga zino tuzikola era tuzisobola si ku pressure naye nga tuzikola kale let me call my friend Tina yankoledde kino ekintu. Tina is my good friend TikToker ngakola akantu kani kumacha omulabye nga ali ku live ne mulanga apanga buno obuntu nga simanyi nti ajja Tina you come here naye lwaki obeereyo ku musajja wa munno jangu ali eyo tosembera nnyo eri Tina bantu bakutya oli celeb. Hello, happy birthday Farouk. We are so happy to do Tani Farouk. Oh Faruku Kale Sharif. Twaleli mama tugene maaso mbo Sharif. Eriangere kya izinya Nginda dijukira Tina webali tuwa kimuli mwebale nnyo supporting ati surprise ala mwebale nnyo all the time kumpa mirimu ginino mwebale nnyo ku branding amchi branding nze ekintu kino like yes muchipise nnyo mbebaza mwenna mwebale kwagala mwami Farouk mwebale kwagala munno na kuba loyal kyekisinga obukulu mu bintu bino agwe ngosonga mu mumwa ubagera loyo kyosonga ngokisonga mbalala mwebale kubeera nga bambi agala mukyala omulungi yenna amwadde obudde. The thought is what matters si bintu binene wabula ekirowoozo ky'okuba nti omuntu oyo akulowoozezaako kyekisinga obukulu. Tina webale kwogera na bugambo bulungi obwo obugenda eri omwami oyo osobukyusa kati nange nobako bwongamba like nga tuli wano leka muzinda bako bwongamba wama ndi mukusiba sitati ni ati kyengamba tetugamba bugambo bwa kugira just gamba business tuwana business nawe mbuko wani yes ngogamba business ya nkusaba oyagali mukyala wo n'amaanyi ebikazi ebyo ebikwata mbinzaali obiviireko ddala abiveeko ogamba ebikwata mbinzaali bireke ebikazi ebyo kyembadde nteesa kiri kimu osangibwa watina like omuntu akwetaaza ndi ku Equatorial level 3 shop number 368 T Surprises amakanda we gasinziddaawo enamba eli 0702 18 55 22 eri ku WhatsApp like you're not seeing someone ne ku mobile ebichi you're not seeing someone lwaki ekibuuzo kyo kirina echo toyina gwolaba seeing someone connecting who is connecting chairman chirinti I'll find a good person with time kangamba ekintu kimu mayivuka bidye kati ku TikTok bagamba bana ero Tino olwo temanyi nti Tina tumuyina wano era tubeera naye bono kati twagala bakubire nga bagala bayina business tushegera kwebirala byonna twabimaliriza twagala business Sharif era akagambo ko yinzo gamba Uncle Farouk kyenyinza mugamba ku nsi kuna omuvubuka yena yeetaaga omukyala bwatyo ng'omukyala asobola okukwata mu nsabo ye okitegeera n'akolera ekintu ky'otasuubira oba n'akujja mu kizibu so si ggwe buli kimu musajja ku kyetuusaako era oyo omukyala nyweza bw'aba tanywezezza omutwala era oba tonywezezza nedda waba tanywezezza bagenda mu mutwalako kyeŋŋamba kubanga omutima gwalina mulungi nnyo. I wish you the best. Genda go enjoy this money like never before. Eat it, drink it, swap it. You should take it to Florida, Miami, Seattle, America to the next level. You get my bro? Akasente kawomerwa akasente naye n'ekirala kuma obwesigwa like kuma obwesigwa muganda wange bino ebintu bigenda beera on record for some good years nabazukulu fali bisanga nti abavubuka ab'omulembe ogwo baddayana ba surprising nga abavubuka b'omulembe ogwo by the way nti baddayana ebiseera ba surprising nga abavubuka naye ate nga abavubuka nabali loyo nga ffe you get twali beesigwa twasigala ku mulamwa gwaffe tetwakyuka you get mati bino bingambe ebyo muganda Farouk nti tetwakyuka mbiseera ebyo bana balisangawo bino ebintu tetwakyuka namwe abazukula balisangawo content ono mumanye nti bino byenjogedde banka kabukasi. How is Diana by the divorce? Diana is doing good. She's fine. Taina buzibu bwonna bayo obugambo bw'omuwa kale beautiful Diana ku lunaku nga luno Diana n'obugambo oyinza okugamba tuli ku Diana wo
abali ku CRUZ exclusive mbebaza kubanga mwekumiddeko kimukola kyamaanyi ate nyongera okubategeeza nti surprise nga zino tuzeetaagira ddala bwanga oli owulira awa ngambe baya gamukugamba Dana just kwagala nnyo mukwano ensi ekwagala era okulabika nti tukulanga tuli focused obutava ku mulamwa twasigala nga tukwekuumidde nga kyali wangono bwabadde tweyanze nge divorce njagala kuba tusagala ate kubanga ate nsukako wano naye inda ku divorce Sharif abadde ina chayisi kyagamba njagala tutumira ku mukwano gwange gwe bayita Orin yonna gyali mutumidde nnyo era mbuzeeko nnyo Orin yonna gy'oli nkwagala nnyo so byebyo otherwise for now njagala okubanga ate mpuzigano chef yonako olwaleero sagala kubanga ate nsukkawo naye nga yo cake Uncle Faruku agera gisa tuyino jiria teva wano nga namba Faruku ina abewaka bogendo wako na mikwano gyange kale for now musibe bulungi mwera ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 55 oba 0700 389 47 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.